Kadama TV tufunye chance okubeera nga tufunako omuntu eyali abaddeko bakadama gwe baali basibiddeko e Dubai agenda tunyumiza ekkomera engeri gye biririmu era omuntu ayagala okutoloka mu kiyumba biki by'olina okusuubira bw'otoloka oba oyagala okutoloka bukodyo ki bw'olina okukozesa omuntu ng'ono abeera ne experience yabeera omuntu omutuufu okubeera nga atunnyonnyola emboozi ye nga bw'eri. So kadama yenna alowooza okutoloka mu kiyumba yali atoloseemu passport yo togiina oli eyo poliisi n'ekusanga oba n'ekukwata bye bino by'osobola okukola katuwulirize eyali akibaddemu atunnyonnyola ekitambula kitya abanyabo. Hello Kadama TV yeebaleko ssebo kansubire nti oli bulungi weebale tubeererawo kati mukwano njagala kuteesa ku mulamwa ogw'oyo omwana muwala yadduka mu nnyumba ne bamukwatira ku kisaawe. Seera ebisinga abaana badduka mu biyumba ne bagenda mu biyumba ebirala bw'amalako bbanga lyamaze omuwala oyo teyalina kubuukinga tiketi wadde weewaawo yabba passport mu nnyumba. Kye yalina okukola yalina okugenda mu mikono gya poliisi n'abategeeza nti bannange nali nkola wano bwenti ne bwenti naye naddukawo mu kulemererwa nalongoosanga ennyumba nengwa ku passport yange nenjiraba weeri naye olw'embeera eyaliwo teyanzikiriza kubeera mu nnyumba eyo nensalawo nziruke bwe nadduka naddamu okukola awalala. Kaakati awalala we mbadde nkola nkooyeewo njagala kudda mu nsi yange. Poliisi eyo n'ebeera nga ewuliriza byayogera then n'abagamba n'obbagamba nti nkimanyi babadde bannoonya naye kati ssaawa zino njagala kudda waka. Naye mwennyini yeetutte ku poliisi ng'amaze n'okwogera ensonga ze wadde nabali baagenda ne boogerayo ensonga ze kubanga ebiseera ebisinga butudduka mu biyumba bino mukwano batusibako emisango wabbye wakoze ki ne bakuwaayiriza olw'ensonga nti oba wadduse oba nga abantu bano bakyebase n'oba tolina kye wabbe bakusibako omusango gw'okuba nti obbye. Omuwala oyo bwe yantuuse okuddayo mu Uganda yandibadde yeeripootinga ku poliisi nga tannabuukinga tiketi ye. Ye ne yeetwala ku poliisi n'abeera ng'ayogerayo ensonga ze naye asobola okwogerayo ensonga egamba nti bannange embeera yali mbi nkuba tebampisa bulungi oba nga bateesa kunkola kibi bwe kiti. Oteekawo ensonga yonna gy'olaba nti ey'amaanyi gye basobola okutunulamu weewaawo nti ebiseera ebisinga bwe tubeera tukola ki tuwoza emisango gino n'abo abannansi tebawuliriza ffe bagwira naye nga oteekawo naawe embeera eraga nti ddala omuntu ono we yaddukira yalina obuzibu obw'amaanyi. Poliisi yo n'eyita oli era mu buli ngeri poliisi zino ziripootinga nga tukoze ki nga tuddusewo kubanga omuntu ono waba ayagala okufuna omukozi omulala tasobola kufuna mukozi mulala nga tanalipootinga oludduka aba ategeeza poliisi nti omukyala bwati ne bwati gwe mbadde nkozesa yadduse. Kati basigala bakunoonya wadde gwe oba oganza mu kiyumba ekirala n'okola bakunoonya ne bakuvaako ne bagamba tujja mukwata ng'akola ki ng'agenda. Kati gwe mu bwangu obw'ekitalo ky'olina okukola gwe weetwala mu mikono gya poliisi tobuukinga tiketi wadde gundi eyo ogirina passport. Poliisi eba egenda kusalawo ekiddako bayinza okusalawo ne bakutwala mu kkooti. Kati bakutwala mu kkooti ne weewozaako oba oluusi omusango ne gukusinga wano mu mawanga gano ge tulimu mukwano keebe nga waliyo embase keebe nga tewali embase ebiseera ebisinga emisango bagitwala mu kkooti. Kati gwe tategeera lulimi era wabaawo abantu abavuunula ennimi ne weewozaako omusango bwe guba gukusinze bayinza okugamba nti wabba ssente bweziti mukama we yagamba wabba tugenda kusibayo emyezi bwekiti omuntu wabbe bamusiba ne bamuta. Ate nga kyensuubira nti amakomera g'eno bwe batolowaliddeemu era ekibonerezo okimalako ne bwe kiba kya mwaka ne bwe kiba myezi ebiri ne bwe kiba kiki omalako era n'odda waka. Era kyensuubira nti abantu be ebifaananyi ebyo bye baalaze omuwala oyo poliisi bw'eba nga yeyamukutte ali mu mikono gya poliisi wano mukwano poliisi bwekukwata tolina bw'ogyesimatulako nti ate odduka ogenda awalala tosobola kgenda ku pulaani B. Poliisi bw'eba nga yeyakutte omuwala oyo tugezezza bugezza simanyi kituufu oba poliisi ali mu mikono gya poliisi naye nga poliisi bw'eba nga yeyamukwatidde ku airport ng'agenda ali mu kkomera munda. Abantu be tebeeraliikira lwakuba nti omuwala oyo tetutegedde nsi ki gye baamukwatiddemu kubanga mulimu ensi ezimu nga bapoliisi batulugunya mulimu ezimu ensi ne bakukwata ne bakuteeka mu mikono gya poliisi naye ne batakkuba ne bakusiba ne bakutwala mu kkooti
n'owozebwa omusango ogwo ogw'okubba oba gukusinza ne bakusiba ebbanga ne bakuta naye tebakuddiza ssimu kyekyo kye mmanyi ssimu eyo bayinza okugikuddiza ne bakugamba bwe baba abeekisa abasirikale abakutte ng'ebbanga ly'obusibe biweddeko bakugamba nti yamu ennamba z'essimu 3 okubira abantu baabe Uganda bakukolera ettiketi ate ettiketi eyo mukwano bwe baba bagikola bayinza ogikolera Uganda ne bagisindika ku email yaabwe naye bakugamba tebagisindika mu nnaku eza wiikendi kuba tebabaamu mu ofiisi ng'olwo ebbanga lyo likoze kiriwadde tulina muntu gw'osuubira kukolera ttiketi ng'omusango gwo gukoze ki ebbanga lye bakusibye ery'ekibonerezo kyo kiweddeko awo bakuddiza essimu yo era essimu baba nayo naye bw'oba ng'okyali ku misango kiba kizibu nnyo omuntu okukuddiza essimu katusabe Katonda ayambe ng'omuwala oyo ali mu mikono gy'abapoliisi kuba poliisi zeeno bakukwata ne bakusiba n'otuuka ebbanga ne bakutwala mu kkooti ne bakuwozesa omusango naye mukama wo oli agamba nti waddukayo mu kiyumba wabba era ebiseera ebisinga munnange ebyokudduka mu kiyumba tudduka naye nga biba bizibu ddala abawala abasinga babasiba bakama baabwe babateekako emisango nti babbye wadde onoobeera tobbye ate mukwano bw'oba kutwala mu kkooti omusango ne gukusinga ne bagamba nti kusiba mwaka era bakukusiba ate omwaka ogwo tebakuddiza ssimu bakuddiza essimu yo ng'ebbanga ekibonerezo kiweddeko nga basobola okukola ki nga bakugamba bantu okubategeeza nti gy'oli era weetaaga ttiketi kyemmanyiiko ku kintu ekyo kubanga ano mukwano Kadaama TV nayina mukwano gwange kati taliiwo wano ali ttake twalina omuwala mu Nigeria mukwano gwange ng'alina engoye ze ne ssente ze yabimuwa abimuterekere naye munne ne tutambula olugendo luwanvu waliwo ekitundu kye twatambula nga tunoonya omuwala oyo nga tukuba essimu ye ng'evuga naye nga tagikwata nga tetumanyi nti omuwala baamusiba ali mu kkomera essimu eyo ng'evuga yali ekyaliko omuliro kati omuwala omu n'atutegeeza n'agamba wini omuwala gwe mwali munoonya ne mutambula okugenda olugendo oluwanvu n'okubula ne fakiti twabula ne tubuuza abasajja tebamanyi luzungu abasajja ne batugamba bannange eno gye muzze wala bwe mubuze mukome wano muddeyo otherwise mujja kubula wano abantu w'omubuluuza waliwo oluguudo kale nti enguudo ze tutambulirako ziyina ennamba n'amannya kati oluguudo lw'otambulirako infact oba tolumanyi ennamba n'amannya omusajja ayinza okuvuga mayiro nga 100 ng'akwetoolooza bw'akuzza kati munnange ne tukoowa ne tulya emmere ne munnange ne tukyajingako ne ku masimu awo ne tulinnya emmotoka ne tudda gye twazze kati tugenda okubuuza ku bawala abalala omuwala ono gwe nali naye n'abuuza ku bawala abalala abaali bamanyi omuwala oyo ne batugamba omuwala amaze emyezi 4 mu kkomera ennyumba gye yagendamu endala baamuyisa bubi n'ayagala okudduka ne bakitegeera nti ayagala kudduka ne bamusibako omusango nti yabba kati ate munnange n'agenda Uganda n'ayagala okudda ne bamugaanaawo ku kisaawe okuyitawo kati omuwala tetumanyi oba mu kkomera yavaayo oba yaddayo ewaabwe oba tetumanyi na bimufaako nange nakoma okubako ku ssimu ye ng'eyitamu olwagira nga teyitamu kati tetumanyi oba yafa oba yaddayo ewaabwe tukugamba munnange ebyokusiba abantu eno manga gye tuli bizibu nnyo bizibu ddala ebiseera ebisinga bw'obeerayo mu kkomera bw'oba tolwadde naye ne bw'oba olwadde n'ofuna ekizibu oba ofiiriddeyo oba kineera amawulire gategeerekeka kubanga ebiseera ebisinga ffe babagwire nti batuziikayo naye nga mukwano katusabire munnaffe aluvumuke ayinza okuba ng'ali mu mikono gy'abapoliisi nga baamuguddeko omusango kale mukwano beera bulungi n'ekirala abantu kye basooka okumanya nti poliisi bw'eba ekutte basooka kuggyako ssimu ekyo ekintu nkirinako experience oba nange mwennyini ayogera bwe bankwatira e Dubai bansiba wiikisi 2 banzijjako essimu naye essimu baginziriza era ekibonerezo kyange kiweddeko ekya wiikisi 2 naye nze tebansiba nti oba nali nzibye nali ki nagendera ku visiting visa visa yange neggwako kubanga waliwo omukwano gwange yali aŋŋambye nti waliyo omulimu eyo kati omulimu twasanga bagugabye visa yange neggwako yali ya myezi 3 kaakati abasajja bo mu fact bansanga mu hoteeri nga neerira na kamere
tosobola kutambula bigere biringa 5 ba 6 ng'oli ku street otambula batakubuuza byogera. Kati mba ndi awo nga mbita bya muzannyo omusajja nga nzigirayo kaati endaga nti musirikale nga mbuuza tuwe ku passport yo tuwe ku ID yo nga sirina ku byonna kye nnina. In fact passport yange yali esigadde waka wa mukwano gwange ne mbagamba sirina passport sirina kaadi banteekako buteesi mpingo. Nali ntudde mu restaurant kati abantu abalala baaliwo baalimu abaddugavu abalala buli omu n'antunuulira. Kati ekisookera ddala basooka kujjako ssimu kuba bakimanyi nti ojja kulabula abanno badduke. Era abandaba nga baliko mpingo abataalina byogera beebulungulula mpola abo nabo ne mmanya nti tebalina byogera ne badduka. Naye bagenda okukukwata okuteekako empingo ng'emmotoka eri wali esimbi. Era omusajja bwe yanteekako empingo omukazi ye yankima. Ate bwe bakuteeka mu mmotoka ya poliisi tebakulya koini basibira bweru ne bakuteeka munda ne bateekako esi. Kati emmotoka ne baba bagivuga emisinde gyenkana kinegwa ku accident. Abasibe temusobola kuwona kuba baba basibidde bweru. Ekintu ekyobulabe kye nalaba abantu bano batukwata batusibira mu mmotoka gaabwe ate ne ekinyolo basibira bweru. Kati gwali munda tosobola bw'oba ofunye obuzibu ng'oba katugambe emmotoka efunye accident nga badde bavuga tosobola kuwona. Naye nga mukwano ebiseera ebisinga iyo essimu bagikuggyako completely tosobola kubeera nampuliziganya. Ate empuliziganya mpozi gy'oba ogenda okufuna endala ng'olina kaadi yo mu ndebe gye babasibira mubeeramu gye mukubira amasimu naye ng'osonsekamu kaadi era bw'oba tolina kaadi era tosobola kukubira muntu. Nze nange bwe bansibirako e Dubai naye ekkomera eryo baliyita Alubasha. Ekkomera eryo pya lyali pya ebiseera ebyo nze we nali naye natya kubanga abasajja banvuga olugendo nga luwanvu nnyo ne ngamba oba abasajja bagenda kunzita. Naye aliikirira kubanga omutima gwankuba. Nagenda okulaba nga nsoma obupande nagenda okulaba obudde nga buziba sikyalaba bweru ne ngamba bano abantu bagentwala mu ddungu kunzitirayo kunsiika natya kubanga yali first time yange. Natya ng'omutima gukuba tukugamba ate in fact abantu bano ne bakukwata ne bakutwala ku kkomera nga ppanvu osobola okukutuka omutima ng'onokutta tebannabo tebalina kukola kyabulabe kyonna kubanga ekintu kino oba tokimanyi tokirinako idea banvuga olugendo lwe siyinza na kumanya. Sinza nakuga nti banvuga mayiro bweziti naye nalaba nga ekiseera kyebankwatiddemu ku hotel okuntwala ku kkomera ekkomera lyali wala ne baŋŋamba wini bye bakututte simanya bayitayo abaana baŋŋamba bakututte Alubasha ekkomera pya ddene nnyo 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 nnyo. Ekkomera eryo nga lirimu departments abasibe abalina abaana babasiba bokka ab'embuto babateeka mu kiyumba naye nga kugamba kiriko gates kati gate ezo zaawula department bannayuganda bannakenya bakyera ne muba mugenda okulya emmere basoma Uganda ne musimba line babasoma according ku nsi zammwe ne musimba line ne mugenda ne mulya emmere naye kye nalabayo nze tebankuba of course natya naye olw'okuba nti waliwo we bantuusiza ne banzijawo ate ne bannyongera awalala naye enjala yannuma tebakuwa wadde kamere wadde kajuyisi wadde kaki ate bagenda okuntuusa eri mu kkomera gye nalina okubeera nga baalidde dda enjala nennuma nalina alusa lwewuto ne lunnuma ne lunnyola ne mbagamba bannange nfa enjala ennuma okuva lwe bankutte sina kye nnaalidde. Waliwo omusajja ow'ekisa n'agenda n'angulira keeki ku kantiini ne soda ne mugaa sobola kuteekamu soda alimu asidi ng'ate ndi wadde wa alusaazi. Waliwo omusirikale yakwatibwa ekisa ng'alaba neenyola ne mugamba nina alusaazi ate okuva lwe bankutte n'ambuuza bakutte essaawa meka ne munnyonnyola ne mugamba bankutte essaawa bwe ziti ate natidde nnyo nga ndaba olugendo luwanvu ate bwe bansoosezza banzijayo tebampadde kantu ate ne bandeese eno. Bami omusirikale bano abasirikale mufuufu mulimu ab'ekisa n'akwata ssente ze n'agula soda ne mugamba soda sijja munywa n'angamba soda oyo tumutabulemu amazzi n'addira akacupa ka miroota n'ekeesumulya ne mugattamu amazzi n'endya ne bannyongerayo tebyali byangu muganda wange era kyekimu kye nkugambye era ebbanga lyange biryaggwako ebbanga tebantwala mu kkooti nti bansalira no
tebansalira naye ekyaleeta nze okulwawo weeks 2 nali sina ssente za tiketi kubanga omusirikale yangamba genda olondewo wali simu yo wini tetugenda kutta tetugenda kikola kirekeraawo kaaba tukozaayo mu ggwanga lyo naye ffe tetukukolera tiketi otegeeza abantu bo bakikukoledde kati nze nagamba maama wange asobola kugamba maama wange nti ndi mu kkomera ayinza n'okufa nina be nnategeeza ne mbagamba nti ndi mu kkomera naye ngenda kujja kati mukwano gwange naye teyalina byogera ngaebyo ebyaggwako dda olwamanya nti baakutte naye yapaaluuka n'adduka naye nga pasipoti yali agiina ekirungi mukwano gwange bambi yankolera ekirungi pasipoti yagiwa boyfriend we yalina ebyogera n'agireeta n'aleeta ne kesi yange olunaku lw'engenda bambi ne bandeetera ne ssente ez'okuva ku kisaawe kuba nali siina bwe bakukwata ssebo bwe bakukwatidde woogenda tebakulimba nti ate ogamba musirikale nti ate nzirayo mabega kunona byange ebyo tebiriyo ne bakusanga oba oli mu bigere era bwe bakuteeka ku kisaawe bano abantu tubayita emmere era munnange mukwano gwange pasipoti n'agiwa omuntu we n'agindeetera kati nali ndi awo ku makya ate bano abantu balina ettima bakutwala ku kisaawe nali nga wakusimbula ssaawa 12 naye abasirikale bantwala ku airport ku ssaawa 9 ogw'ekiro abasirikale 2 nga bantudde wakati omusaidi n'omusaidi ne tutuulawo bwe nakoowa n'enziira leesu yange leesu n'engiteekawo ne neebaka n'enfuluuta nga bo bali awo batudde baamala kunteeka ku nnyonyi ne bakonfaminga nti wini agenze era tebakudda kukoyini nti bw'oba ovudde mu kkomera nti bakuleka mbusimaye bakoledde tiketi bugwe weetwale nnyabo bakutwalira mu motoka ya poliisi then poliisi nekkumira ku kisaawe paka ennyonyi bweneekutwala bweneebalabira dda nti ddala oyingidde esimbudde oyingidde nga bakuta nga bavaayo naye omukyalo oyo bambi yali mulungi mukwano gwange yansindikira tiketi n'akatabo kange n'akawa omuntu we n'akandetera ne keesi yange gye nalina n'engoye zange zonna bambi n'azinteeramu era ne bazindeetera era nali awo ku kisaawe nga mulaba zibambi nampayo ne ssente nenzikyusizaawo ku airport Entebbe ezantuusa awaka ngaera omuntu ava ku kyeyo naye nga ali munakuwavu naye nentuuka munnaye mu Uganda nga sirina kenina naye kasita kirungi nebaza Mukama bandekera obulamu